Ai Allah, tukwebaza olw'akaseera kano, tukwebaza olw'omukulembeze waffe omwagalwa His Excellency the President ne Mama Janet ne family yonna. Tukwebaza olwa cabinet ye, ai Allah, tukwebaza olwa parliament eya Uganda. Ya Rabbi gye tusabira esobola okuteekerateekeranga bannayuganda ng'ekola amateeka agatalumya agatanyigiriza bannansi. Olwaleero abasuubuzi bano tebaali badde wano ya Rabbi singa babakolera amateeka agatabanyigiriza. Era nga tubasaba mu kiseera kye kimu Parliament mulwane nnyo ya Rabbi okulaba ng'obutonde bw'ensi nabwo butereezebwa. Ai Allah, tusabira Africa nga jjajjaffe President bw'atukubiriza okwagala eggwanga ne Africa yonna. Ai Allah, tusabira eggwanga lyaffe lyonna olw'obutebenkevu obuliwo. Ai Katonda omulungi, tukwebaza olw'obulamu bw'owadde His Excellency the President n'olw'omukwano nakkiriza okusinkananga buli muntu mu kategori ye. Your Excellency, Allah ayongere okikubalira ekyo. Ai Allah, tukwebaza olw'abasuubuzi bano nabo ne beerekereza ku lw'obulungi bw'okwagala ensi yaabwe ne bakkiriza ate basisinkane jjajjaffe asobole okutuluŋŋamya, nabo basobole okukolera mu kweyagala ne mu mirembe. Katonda omulungi, tuwongayo eggwanga lyaffe Uganda, oyongere odditebenkeza lyongere okubeera omumuli nga bwe liri mu Afrika yonna ne mu nsi yonna. Katonda omulungi, tubikwebazizza ku lw'erinnya lyo eggulumivu. Amiina. Owekitiibwa His Excellency, esaala ngimaze taata. Kano kakukwebaza, musobola okutuula bannange. Kano kakukwebaza, erinnya lyange nze Sekindi Rashid. Ndi mutabani wo, mutabani wa mukwano gwo Haji Muhammad Sekindi omulwanyi e Bugomola. Njagala okwebaza ng'era nkubira n'omulanga abasuubuzi bano watugatta ng'aba taxi, nze ssentebe w'abavuzi ba taxi mu ggwanga. Watugatta Your Excellency ne Mayambala Mustafa ne bannange nga bwe era Mayambala Mustafa wuubira ku mukulembeze ategeere nti yatugatta. Your Excellency, weewaawo abasuubuzi mbasabira omukulembeze w'eggwanga ayanukule ebibuuzo byammwe mu mirembe, muve wano nga mulina essanyu. Allahumma amiina. His Excellency, tetugenda kwogera, sigenda kwogera bigambo bingi. Ufeeno bwe twava mu State House twakakasa abasuubuzi bannaffe nti bwena tuli mu State House nga tulaba nti President atambula wamu n'abasuubuzi. Ekitegeeza bulijjo bano batulimba. Amu baatugamba nti egino emisolo egimu egitunyiga gwagiteekawo. Naye nagenda okulaba nga bagamba singa tusasula lumu. Akavaati ako wakoogera muli n'enkyamuukirira. Singa tusasulwa lumu mu factory, ffeno ne tufa byaffe ne tamalibwako mirembe. Singa tusasula lumu nga tuyingiza ebintu wano. Kati ne kiyambako Uganda Revenue Authority obutawandiika abakozi bangi kuteeka bunkenke ku basuubuzi. President ze navaayo muli nga mpulira essanyu. Nawulira ddala nga mmatiziddwa. Kyova olaba leka nsabe oleme kutuvaamu leero. Naye tukuliramu essuubi. Tukuliramu essuubi nti olumirirwa nnyo ebyenfuna. Nakano njagala okukayisa wano. Twateekebwa kasiita ku Presidential CEO Forum. Ne President bwe tujjeyo tetukkirizibwa kuteesa. Ebintu byaffe by'abasuubuzi tebigguka. Kyova olaba bizinesi z'abasuubuzi zigudde. Obulumi obuli mu basuubuzi bungi. President njagala okutegeeza tubadde n'okusoomoozebwa mu nkiiko ze tulina nga tugamba abasuubuzi tugenda kukyaza President. Tugulewo tugalewo.
kabasuubire batugamba ssebo bassentebe tunayaniriza atatu president ate nga tuli mu maduuka twagala tweyiwe mu bungi tulage president nti yalina obuyinza manyi president ze ntya obuyinza natya lumu nva mu kibuga eno okulaba ng'oli ku TV obugamba kati musigale ewaka ku covid nga buno bwe buyinza era sibo ne tuggondera ne tusigalayo kitegeeza obuyinza obulina okusobola okulaba nti ensonga ze tubadde tujja tutembeeta otuwa kamwenyu mwenyu ffe ku situiti zaffe tugamba otuweeyo ku bwini otuwe essuubi ensonga endala abakulembeze bannange bagenda kuzitembeeta bulungi nze nina buno obulala bwe njagala okuyisaawo nasanyuka nnyo bwe twakuwa ekiwandiiko bwebaddeko ku mulirwana awamu n'ogamba nti oyagala nnyo osobozese bannayuganda okufuna ssente ku magoba aga wansi abaagala okukola amakolero ekitegeeza pulezidenti kituufu gye tutera okugenda ssente tebazituwa era initiative eyo giteekeremu ddala amaanyi abasuubuzi bano baagala okukola kasita kibanga ajja kufuna w'amagoba tekijja kumwetaagisa na kumulagira ffe tujja kgenda tusobole okukolera ddala ebintu wano era nakano bannaffe bakulimba nalaba ng'otuddamu ng'ogamba nti no abachina twagaana okugula ebintu byabwe sina abachina ab'amakolero abachina mbanjogedde mu by'onoonsonyiwa naye ab'amakolero okujja okunyigiriza abasuubuzi baffe okutunda n'okutembeeya ebintu byabwe tubigula naye ate baagala kutuvuganya era singa tubiboyikootinga president singa amakolero awo gaggalawo tulina kubanga tutambula nabo ng'abooluganda onaalya n'onaalya munyambe mukamaleyo bannange so ekitegeeza nti bwe tutambulira awamu twalibadde tetulina nnyo buzibu n'ab'amakolero kubanga naffe twagala tutambule nabo tubayigireko tubakoppe naffe tutandikewo amakolero agaffe singa amawulire g'otuwa olwaleero malungi nnyo ffe tugeesunze His Excellency nga bwe nakutegeezezza ngenda kuyita mu bufunze ku kintu kino bannaffe bano lwaki abamu banyigiriziddwa nnyo bizinensi n'ebuyumba bwe bakozeewo ne babutunda banka waliwo kaawo ajeti yali awe ajati Jamira asobola okuyimirirako awo agezezzaako omu ku basuubuzi abagezezzaako kukola naye ekizibu banka etunda ebintu bye lwaki banka zino ezisinga zaabagwira zitunyigiriza na nnyo amagoba nga gali waggulu nnyo n'akutambuza okumala omwaka mulamba agenda okuwa n'empapula nga musajja wattu osayininga busayinizi kumba empapula zigamba ebyobugagga bwe byonna mbitutte so tusaba nnyo oteekewo n'enkola nti bwe mba mbadde nkola bizinensi ng'ekola amagoba kitusobozese nti tekijja kumalako na mirembe obeera bize enkola naye omanya nti oba ngenda ku minisitule ya finance oba ngenda ku minisitule ya trade nensaba okubeera nga ndi build out ekibalamu abasuubuzi abasinga wano amaanyi bagamba nti ne bagezaako kukola bwe kituuka nga bikutte banka ejja nkambwe bulala ekyennaku ennyo okujjako pulezidenti ng'omuntu ayigiriza n'akutuukako gwotera okukwatibwa esa n'ogamba leka nkole ki nyamba ono enkola eyo ekyabulamu bizinensi ezeesibye zisobola kuyambibwa zitya nakutegeeza nabuli bwe twali mu State House ne COVID Recovery Fund tufe tusuubira ssente zabbibwa kubanga tukwekakasa ssente ezo wazothorizinga ssente ezo zibeerewo naye teri musuubuzi yonna yali azifunyeeko simanyi bannange waliwo yazifunako teri n'omu yazifunako hakati ddala tusuubira bizinensi ng'omaze ebbanga tokola banka neekubala nga okyalina waka abalandi roodi nabo ne bakubala renti twagenda okuva ewaka nga ne bukapito tubulidde kati tuli mu kweyiiya bweyiiya kyekiri kye baagamba nti tuba tuyiriba kyova olaba ifirisi baagamba tasobola kukkiriza na kuyiriba singa pulezidenti awo otuyambako awo
abantu abayiriba Ifirisi n'asigala eri ate nga tulina essuubi. President oli musajja muwulize nakkakasa nti mbasuubuzi muno mulimu abazzukulu bo, mulimu mikwano gyo, mulimu n'abatakwagala lwa nsonga. Abamu abakozi ba gavumenti babanyigiriza nnyo. Ate ng'ebiseera bwe batuukayo bagamba nze ndi mu kintu ononkwatako ne bawonoona erinnya lyo. Ne tukyalina essuubi nti olina obusobozi okutaasa embeera y'obusuubuzi. Tusaba nnyo enkola ya gavumenti etusobozese ng'abasuubuzi tufune nga kasente tugaggawale nga twenyumiriza. Nze nagaggawulira mu ligimu ya President Museveni n'amakolero tujja gakola. Singa ekyo kisoboka kijja kutuyamba nnyo. President nga nfundikira twanyingidde nnyo olunaku lw'eggulo Paaliyamenti ya Uganda. Tetwebuuzaako nga ba stakeholders. Efulumya amateeka ne tatuwa budde. Mu kutabaala nga twagala okufuna obuyambi bwe twasooka genda ne petitioninga Parliament. Naye tebaatuwa budde ne sipiika teyatufaako. Tutambudde mbaaka ba Parliament abasinga President ng'ebyobusuubuzi tebabitegeera. Tutulinga abasomesa obusomesa. Oli n'akeera ku makya n'agamba nze mpagira manufacturer hatembeeye ebintu bitutuukeko mangu. N'otunuulira n'ogamba abalonzi tulabye. President wabadde twegeyamu ng'abasuubuzi tugamba nti ku luno tugenda kutandika okwetegereza abakulembeze abatunyigiriza abatatuyamba kabeere mu Parliament. Tujja either kufuna abasuubuzi babeesimbeko oba twekuŋŋaanyeemu akasente tubajjayo mu Parliament. President ononsonyiwa okanduukamuuko ku ddoboozi. Njagala nnyo kubanga ntambula nga nsobola okunnyonnyola bulungi nga ggwe jjajjaffe era nga mukwano gwaffe n'osobola okubeera ng'osobola okutuddamu. President nsembyayo na kano abasuubuzi baffe ab'engoye bakusaba omusolo gwa kilo gudde ku mabbali. Wano wonna twagezezzaako okwebuuza tewali gye guli n'okukkakkanyaamu engoye n'ebintu ebikolebwa wano tujja kubigula ffenna tusigale nga tubaawo. Ku lwa Katonda n'ensi yange mbaagaliza olukuŋŋaana luno olulungi. President tukulinamu essuubi era ffe tulindiridde bubaka buva gy'oli. Ensonga endala baganda baffe twakkaanyiza bagenda kuba bazirambulula bulungi tusobole okubeera nga tulaba bwe tuggusa ensonga eruma obusuubuzi. Mwebale nnyo okumpuliriza. Ssebo Oweekitiibwa President ayimiridde wano ku muzindaalo. Nze John Kabanda ndi chairman wa New Generation ate nze President wa Federation of Uganda Traders Association Zifuta. Ekibiina abasuubuzi abeegattira mu bibiina eby'enjawulo mwe beegattira. Ssebo Oweekitiibwa President nyimiridde wano mu nnaku etagambika naye kansooka okuloopera. Buli ali wano akimanyi bulungi nti gwe nannyini buyinza era nga tumanyi nti ky'olagira tekiddibwamu. Ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga tumanyi bya tteeka naye ssebo nkuloopera nti bwe twali mu State House walagira ebikwekweto ku Ifirisi biyimirire, penalties and fines ziyimirire, abantu bafune access ku accounts zaabwe. Ssebo tebyaba nembuuza ani akulembera eggwanga lino. Ssebo omukulembeze w'eggwanga President nze njogera n'amaziga gajula okunnyunguka era neerekereza byonna mbadde nina kuba na muhanemuuni kuba ndi mugole omubisi. Naye ngambye kanzije kubanga embeera gye tulimu ng'abasuubuzi taata yennyamiza.
Emisolo wano ssebo bagipima mu kiro ng'apima ennyama. Ekyo kimanyi. Ne twetegereza nga import duty ku mawanga amalala bali ku 25 abamu 20. Ne twebuuza ffe aba Uganda bali ku 35 twaza musango ki? Ssebo taata nkutegeeza nti omusolo mu Uganda values byakuteeseganya obeera olamuzanga alamuza olugoye nkuwa 2.5 nedda mpa gumu 6 nedda gumu 8 oba gumu 7.5 ne tubeeraawo kati omusuubuzi n'abanga tafuna bwenkanya. Lwaki tetubeera ne value nga bagamba nti essaati ewa 0.1 buli muntu n'akitegeera? Ssebo w'ekitiibwa Pulezidenti mu bwangu obw'ekitalo nga sinnaba kwebaza abatuyambye mu nsonga eno. Enforcement yafuuka enforcement. Ffe abasuubuzi tuli bantu ba mirembe nnyo. Naye ssebo olumala okkiriyalinga konteyina Nakawa bennyini bova okusasula omusolo bajja bakulinnya akagere. Oba okkirirayo Kotooliyo nga bakuba omukono nga bakugamba olagawa omusolo wadde value ntono nga konteyina bagize Nakawa ng'emalayo ennaku 8 omusuubuze awo tasigalawo aba yagudde dda kuba ffe tukolera mu mabanja. Fines and penalties ffe twaza musango ki? Omuntu ali mu mbeera yakweyiya n'obusente yeewoze bwewole n'aleeta ebintu ne bamukuba fayini $5,000 nga tannaba na kwogera ku kikwatagana na musolo gw'agenda kusasula. Kyokka ate ng'oli mu kweteekateeka odduke wa Manerenda akuwole ssente z'ogenda okusasula eri URA. Kati ne tukusaba ssebo nti olw'okuba ebizibu tuyina biyitirivu nnyo tufunirengayo era eno twagiyise annual presidential visit. Kitegeeza nti n'omwaka ogujja tukusaba era tufuneyo olunaku oluki. Kati ngenze ku Mumpembe Ifulisi. Omumpembe Ifulisi ssebo ow'ekitiibwa Pulezidenti twajirwa kye bayita Omumpembe eyakola Ifulisi yali tagikoledde eggwanga Uganda. Bakola Ifulisi nga bagikoledde amawanga agali stable mu byenfuna. Ne wano mu ggwanga Uganda buli kimu kyonna naddala mu bizinesi ze tukola za kweyiya. Kati tufuna ekizibu olw'okuba abantu abakusemberedde si basuubuzi nga n'obusuubuzi tebabwagala. Kati omaliriza tofunye advice emala ku busuubuzi bwaffe. Ate ffe mwatusamba tteke kubanga ne mu palamenti mwatumayo omubaka ayinza okutwogerera ku nsonga zaffe. Kaakati lwaki tuyisibwanga bwana bwa mbaata? Iffe tetuli bannayuganda ng'abalala. Ssebo ow'ekitiibwa Pulezidenti tukusaba, nze ndi mukakafu nti olunaku olwaleero tuzze wano nga ozze okusitoopinga Ifulisi mu maduuka gaffe esigale mu factory. Era ba manufacturers bo bali basanyufu nnyo ku Ifulisi eno kubanga bwe ngende wa manufacturer nga ngenza okugula ebintu bya $1,000,000 mulekere $18,000 nampa ebintu bya $82,000 ate neze $18,000 nazikozesa omwezi mulamba nalyoka azitwalira URA. Ssebo nga bwe wakuba Ifulisi n'ogiwogoloza n'olaba nga tesaanidde maduuka gaffe yimirira ku magulu g'ogikubira eddala teddanga naffe tusobole okuba nga tweyagalako mu busuubuzi bwaffe nga bannayuganda. Ssebo Pulezidenti tukwebaza nti weebala okutulondera abantu bano wammanga. Genosale abadde musaale nnyo mu nsonga eno kubanga ffe twali tugenda okwekalakasa twasooka wuwe. N'atulambika bulungi n'atuweereza omuwala bamuyita Harriet Namala atudde awo sekuritale we. N'akola lipooti gye nkakasa nti wafuna bulungi. Minisita wa Kampala n'ayingira mu kintu kino ng'alina omwami bamuyita Katungi. Era abantu abo nkakasa nti ensonga eno bagitembeese bulungi okwekalakasa ne kuba kwa mirembe. Ffe tuggala buggazi maduuka ne tusirika tetukola bintu birala. Kati abantu abo Oweekitiibwa His Excellency tusaba era nabo bongeremu amaanyi okulaba ng'ensonga zino baziwoomesa mu maaso go zikoleweko mu bwangu ddala.
Owekitiibwa Harriet Ntabazi nga tannafuluma mu ofiisi yatukwatirira nnyo ng'atugaana okwekalakaasa nga tulowooza n'ensonga zino zituuka kyova olabangu ddala nga yakafuluma eno ne tutandika waaka waffe ow'okwogera olulimi gavumenti yaffe letulowooza lwewulira naye nga maama Nabbanja oyo gw'olabaawo ebbaluwa ziwera n'50 mu ofiisi ye nga tatuddangamu n'emu. Kati ne twebuuza nti maama Nabbanja atenga Prime Minister Mulamba bw'atawuliriza ffe basuubuzi abaleeta emisolo aba agenda kuwuliriza ani? Sipiika wa Paalamenti Owekitiibwa bwe tumulaba ku floor of Paalamenti aba ayogera ku bizibu by'omuntu wa wansi ne bwe tuwandiika amabaluwa gaffe tatuddamu wadde neegi bwe tusaba appointment tatuwa appointment kutulaba. Owekitiibwa President Ssebo tuwa abakiise abatuuka direct gy'oli ebirowoozo byaffe bikolebweko kubanga abasuubuzi tubonaabona nnyo ekiro n'emisana Ssebo. Kati mukama wange Ssebo nga maliriza tuyina ekizibu ky'abasajja bafeeke investors. Ssebo nkutegeeza nti Abachina naffe tubaagala nnyo naye tubaagala babeere mu factory baleke kolanga bintu ate ne babitembeeya okuva dduuka ku dduuka ne babitwala Kasese bakutira n'emirimu gy'Abannayuganda ne tuba nga tetulina mirimo. Kati basanyawo omulimu guno kubanga twasomanga nga batugamba waliwo chain of distribution nti omuntu manufacturer ate tabeera distributor taba wholesaler taba retailer. Naye Abachina Ssebo batembeeya ebintu okuva e Kampala paka Kasese ne bagenda Moloto ne bagenda Mbale. Kati tuli mu kubonaabona okutagambika ng'abasuubuzi twazza gwaki? Ku mulundi guli nakugamba nti abasuubuzi bano mulimu abakuwagira naye n'abatakuwagira bangi nnyo kubanga balowooza nti oluusi taata gw'obabonyaabonya. Kati tutuuse owadde ne order ebikwekweto biyimirire owadde ne order buli muntu afuna access ku akawunti ye ate tuba twakafuluma State House ebikwekweto ne biddamu abali mu bikwekweto ennaku ezo nabagoba mukono nga supermarkets n'amaduuka agamu bazeemu bagataddeko obukufulu. Tusaba Ssebo Owekitiibwa President yogera mu ddoboozi b'ofiiso aba gavumenti bye bawulira batuleke ng'abasuubuzi kubanga tusobola n'okwogera olulimi olulala naye ffe tetuli bannabyabufuzi ate tetuli violent ebintu byaffe obiraba bya mirembe nnyo. Kiriza nkuweeyo pointi ntono nnyo Ssebo lwaki IFRIS tesaanidde kukola mu ggwanga lyattu ino Uganda. Ekisooka bakama baffe aba URA tebafolowinga bantu bali ku IFRIS kulaba bo bagikozesezza batya eyina disadvantage ki lwaki buli agikozesa akaagwa. Okimanyi bulungi nti IFRIS omuntu atalina network emala tayinza gikozesa. Ekirala obusuubuzi bwaffe kyama gwoba omanyi akakodyoko k'okozesa okola amagoba. Kati kyejjamiza okuleeta abakozi bana batuule ku kuuma kano aka IFRIS bategeere ebyama byo by'okozesa te mu kusuubula. Akuuma kano keetaaga omuntu nga yasoma. Abasuubuzi bali wiiki abasinga tebaasoma kubanga baana b'abanaku bwana bwa mbaata. Akuuma kano keetaaga omuntu nga yasoma. Ekirala ffe abasuubuzi boolaba wano tukolera mu mabanja agatagambika nti sente ezo zibeera za banka bamanerenda ne busako obubeerawo kubanga ffe mwatuma omukisa tewaliiwo banka gy'ogamba nti eno bw'ogendayo ng'oli musuubuzi ekwanguyiza. Nedda. Kakati akuuma kano ife abasuubuzi obeera okozesa capital wa miliyoni 3 naye ng'osiiba njala olya kyaggulo kyokka. Lwaki? Kubanga sente ziri mu bizinensi si zizo. Kati bw'osembeza akuuma kano kebyo tekabimanyi kubanga ko tekoogera. Bakaseetinga ngako kategera ekigambo kimu kutunda ate katunda cash tekatunda bbanja.
ekirala bw'okolamu ensobi era ko tekabimanyi ate mukama wange wa URA bw'ajja n'alyoka bw'okolamu ensobi nakuba fayini ya miliyoni 6 kkiriza obagaana yensonga lwaki olaba abantu abasinga bali wano nga balina fines and penalties n'ebipapula bya URA ebikuta accounts zaabwe nga babanja biliyoni 4 biliyoni 1.5 miliyoni 8 naye nga akozesa capital miliyoni 5 kati ne tugamba omuntu addukire wa president sebo ffe tetuli bannabyabufuzi tetwogera nti twagala kusuutiriza bantu kutulonda wabula twagala kulongoosa mulimo sebo tuli mu nnaku etagambika akuuma kano kayina effugabbi kubanga tekakkiriza kukozesa installment ng'omuntu bw'ajja n'agamba nti engato eno ya mitwalo 4 naye nkuwaddeyo ebiri njagireeta akuuma tekabimanyi kati bakama baffe abaakaleeta tebasooka kulaba situation mwe tukolera ng'abasuubuzi bwa Uganda. Sebo pulezidenti nkakasa nti tenti ezatuweereddwa zijjudde abantu naye bakama baffe b'ofiisa oba b'officials baminimizinze abantu ne batugamba tujje batonotono ensonga eno tetusukka bantu 15,000 gye kulaba nga twamobilizinze ekitono naye naffe tusaba batuyisenga abantu kubanga laale ezibeera Kololo baziwa ne transport abantu ne bava e Masaka naye ffe abasuubuzi twaza musango ki batubuulire omulimo busuubuzi bwe guba nga tegukkirizibwa mu ggwanga Uganda ffe tutegeere nti guno omulimo bagubaninga tunoonye ebyokukola ebirala kubanga ffe abatafiibwako ddala naffe tuli baana b'abantu ng'abalala. Nja kusembayo n'okugamba ebigambo bino taata we twogerera ng'abasuubuzi amasannyalaze mu bizimbe bagatuguza buguza bakama baffe abagagga bagasuubula n'ogula uniti emu 4,000 kati n'obeera ng'otambulira mu kunyigirizibwa okutagambika ng'olinga atalina mukulembeza kulembera kyova olaba enduulu wali bw'ogamba nti muzeeyi abatakuwagira be bangi bakuba enduulu kuba balaba oyogedde bituufu. Bano abasuubuzi taata tuyambe oyingire mu nsonga zaffe zonna kubanga ebintu ne bw'obyogera wano tebikola. Nze nga Kabanda pulezidenti wammwe banyabo ne baseba abasuubuzi ndi mu bweraliikirivu kuba ndi konkosuwa nti pulezidenti agenda kujjawo enkola ya IFRIS naye ekiyinza obutateekebwa mu nkola kubanga ne bwe yasitopinga ebikwekweto bikyagenda mu maaso nga njogera amazima ga Katonda mu ggulu nga sibalimba. Nagezaako nnyo nze njiyige yannema abasuubuzi bange nengezaako nnyo okusindika abayivu abali mu futa byagaana. Kati ne tugamba ani ayinza okuyiga enkola eno kubanga kali kuuma basetinga kasetinge sebo eno enkola oba system gavumenti bwe banga yagiteekamu ssente nnyingi bakkirize ekolemu bamanufacturers fe abasuubuzi tuveemu tusobole okukola bu bizinesi bwaffe nga tukyayiriba. Abakuwa information nga bakugamba nti tuli bayiribi tebakulimba, tuli bayiribi abaddala abataliiko wadde ekibuuzo kyonna ebintu obijjawo ono n'ogenda ewooli ng'onoonya kwawulako siringi 10. Kati twewuunya esebo bampadde ku lwendo lw'otuzzi era kandi weesige ndunywedde. Tusuubira nti enkola eno ya IFRIS ejja kusobola okubeera mu factories era bannaffe abo bo bagyagala tebagiwakanya ate beerabika ebakoledde. Naffe tulirwedde okusasulanga VAT omulundi gumu mu factory nga bwe wagamba, tulirwedde okusasulanga VAT nga bwe tubadde tumusasula nga ebintu biyingira mu ggwanga. Tulyoke twetaayize eno naffe kubanga this is our country. Abachina bagyeganyizanyizaamu nnyo n'okusinga ffe bannayuganda. Muchina nakuba oluyi ku street z'e Kampala
olw'okuba omugambyeko nti lwaki otembeeya jiini omuchina n'akubogolera enkya najja n'akwata jiini gy'olina ku dduuka n'agikoppa n'agenda n'agyozaamu echina n'agireeta ye ne batamugambako n'akubogolera buli kimu kyonna n'otyoboolwa ng'atali munnansi. Mbebaza nnyo okumpuliriza sebo President, tukwebaziza nnyo amawulire amalungi g'otuleetedde ag'okusala emisolo bannayuganda naffe tusobole okweyagalirako mu ggwanga lyaffe. Ku lwa Katonda n'ensi yange nsigadde nze John Kabanda, President wa Federation of Uganda Traders Association zifuta. Webale nnyo, webalire ddala. Bannaffe abatuwuliriza abasuubuzi mwekubira engalo ez'amaanyi olwa Pulezidenti okujja otulabako.